Bweni kati buli step gyatambula okufuluma eggwanga Uganda anoonya kyazzaako n'okufuna amagezi amalala. Temulowooza nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine babadde atudde emagera abadde yeebasa olwo consultations zabadde akola eri Juan Guaido, opposition leader e Venezuela ewa Nicolas Maduro. Ku mulembe gwa Donald Trump waliwo assassination attempt eyegenda okukolebwa ku Nicolas Maduro. Maduro n'alutebuka n'aga nti America badde bakola ki baagala kumuzita. This is the very man Bobi Wine gwabeera naye ku Skype nga boogera ku masimu kubanga kiri ebyo tuba tubiraba ebbanga lyonna. Bobi Wine abadde adiscussinga ne Juan Guaido. Guaido nozalinga myaka 38 egy'obukulu embasa erabidde opposition leader waawa we Venezuela ewa Nicolas Maduro gyakulembera nti ye muvubuka gavumenti ya Trump bwe yagamba nti tumulangiridde wa president waki wa Venezuela. Era Nicolas Maduro tukola ki tumumanyi n'akamu n'akeddagala. Era ensi ne zigobera eza Bulaaya naffe tumusembye okubeera president ne zijja nga zigobera America ensi zonna kumpi ku Bulaaya awo nga ziga tukkiriza Maduro nakyemalira yakyali mukulembeza eggwanga lyaki lya Venezuela. Tukkiriza nti Juan Guaido opposition kati yakola ki yakulembera gavumenti. This is the man Bobi Wine gwabadde naye mu nga bakola ki nga boogerezeganya kiwa torch n'ekifaananyi eri bannaffe batulaba what Bobi Wine could be planning oba Bobi Wine kyayinza okubeera nga agaziya obwongo eri struggle eriwa Ssentamu kyazitowa mu ggwanga wano obuzito bw'olwaleero tayinza kudduka mu struggle eno. Opposition leader abaka abangi mu parliament abayina ekyemazo kituukako ne bojja abaka ba NUP 7 mu bino ebyatuusewo nti bonna mu parliament babakuŋŋaanya babajjayo kkiriza obagaana ne bojjayo 7 agenda kusigala nga teri amusinga babaka bangi mu parliament y'eggwanga Uganda. Kyatuddeko tactics ezimwolekedde naye ng'akimanyi bulungi tayinza kuva mu ggwanga n'oga nti agenze. Oba twayogedde ntugamba nti abali e Kampala nga baga nti principal zaako ki tulinde ekigenda kubeera nga kiva mu principal olwaliro tubyogedde ensonga ezo ntugamba nti abali e Kampala balinda kimu principal agamba ki kiki kyazzaako. Leaflets ezafulumye nga zigamba nti Museveni tajja kulayira abaana bonna ebirowoozo ebyo byonna bigenze ku kigambo eki tulinda lunaku lwakulayira ki ekikola ki ekiddako. Principal yakutte ejjinja n'alikanyuga mu Kampala yalikanyuzeeyo atya yava wakaawe ne ttiimu ye yonna n'ajja ku Popopol ne yeekweka munda mu Popopol nga security ya Uganda ne organize zonna nga bwe zifaanana eza Uganda nga Jazimenti Kyagulanyi yavudde mu makaage ali ku Popopol mu Ndeeba n'ayingira munda teri amanyi neyeteekateeka bulungi ayingira ekibuga ekikulu Kampala eky'eggwanga lino n'afuna minibaasi ne bagyesogga ne bafuluma Popopol ne beesogga ekibuga Kampala wakati nga baga nti muta abantu baffe abakola ki abakwatibwa. Naye security wano nga yeebase security ya wano mu ggwanga nga temanyi kigenda mu maaso. Olwaliro bino wammanga byali badde bikolebwa ku Kyagulanyi newankubadde kati amaze okuzuuka nti byakola security bigigwako bugwi olunaku n'olwaleero. Omuntu oza nti Mwami Kyagulanyi obutamufollowinga luli kyali nti abantu tebamwagala nedda. Kitegeeza nti abantu tebamwagala nedda. Kyagulanyi akyayina amaanyi agasobola okukoola abantu ne batika chaos mu ggwanga. Naye nga mikwano gye ekyokulusege gimaze okubeera nga gikwatiddwa gitwaliddwa abantu bamukaabirira ku nnyumba ye. Abaana baffe tetubalaba abaana bakyabuze naye ak'obuntu kalina okumugjamu nti Uganda ekwata kkubo ki bo bwe tulumba balina kisaaki eri abantu bamaze okukulagako abalinyidde moloka zibalinnye bavudde mu bulamu bw'ensi akalulu tukavuddemu bwe tumaze okukavaamu kakati abantu bagamba abantu baffe bali nga bakwatiddwa battiddwa nga tebakomawo oba tebadda kati ekyo kimuzzaako emabega naye bwagamba nti kati ntaddewo mbeera abantu bajja mugoberera
naye gye balaga abannaffe bali abasunguwavu ennyo basobola okuspeyalinga abantu bano. Alright, mikono za Flashlight Channel Uganda mwebale kutwagala mwebale kwekumira ku mukutu gaffe nti tusobola batuusaako buli kiseera updates era mu nsi yaffe Uganda twekumiddemu kuba nti musobola okutubeezaawo ate naffe tubabeeza okusanga tubatuusaako amawulire buli kiseera. So nakyo olunaku olwaleero nga nabategeezaako nti no Karera Meka gye yali yawo sorry bannange munsonyiwe Lameka linnya lyankwatiramu ono Karera Moses Junior COVID ya muluma nakomo nesinga bamwamode kachayo nange mumusiriga kutuzira katunda nze musabiddeyo yaja aswadde tajja kamyoge enamba hena zibasomera mujina mumusiriga kachayo anywemu addemu kapodera mu mula musajja akanyamalina COVID yamuyisa bubi COVID yamuyisa bubi ono musajja atakutako updates local and international kubembera y'obudde tuyisayise mu komango batunde mu www.amin.ug abatakutambuza ku left and right. Bob Wine yatambuddeko mu nsi yaffe Uganda avuddemu ko agenzeko Bulaaya agenzeko mu Africa ne bamwaniriza n'agenda kwali mu America bonna ne bagwirana Bob Wine banti is like to make Uganda greater. Bagamba Uganda mpya ko bagamba greater Uganda. So kitegeeza ki Bob Wine tunaatera mu mbeera za kulayira ate yafulumyemu anaakomawo tatu yafuya tambudde anaakoma batadde okusukira ddala twagala okwebaza bana Flashlight Channel yaffe abagiraba kuba comments mbadde nsoma this time obudde bwange nasoma comments nga nnungi manyi abaagaliza babaayo ate n'abaataagaliza bakola ki tebayinza kubulayo aba gye bali naye Flashlight mukoze omulimu mulungi to the extent all TV eziri wano mu ggwanga Uganda nga muvuganya katuwe bavuganya ffe nga olaba nti bali omanyi waliwo ekyokwesoma naye nga mwebala kukola omulimu omulungi kisa kya Katonda katera kumwebaza era nebazanya abantu abatugora programu zaffe but basinza kutwagala yes era kisa kya Katonda nga bw'obuuzizza Bobi Wine afulumya eggwanga mu kaseera kano ng'ebula omwezi gumu Museveni okulayira si bwe kiri akulembera gavumenti y'eggwanga Uganda yewe habula Museveni agenda kulayira ngenda kusoma mwezi 12 ngenda kusoma mwezi 12 nga struggle mu kaseera kano agamba nti n'enkya agenda naluli akola ki agenda kufulumenti eyo atambula agende kitegeeza ki eri eggwanga Uganda kitegeeza ki eri banna struggle abali wano ku butaka n'abali mu diaspora kitegeeza eri eggwanga Uganda bonna ekifaananyi kyekimu ebifaananyi bingi tutaddewo n'abawandiisi bangi adduse mu ggwanga kipayopayo agende kulw'ebiyinza okuddako oba Kyagulanyi waali Kyagulanyi afulumya eggwanga atambudde agenze anoonya amagezi gagenda kumuyamba kuba statement zibadde zitambula ne leaflet zibadde zisuulibwa empapula Museveni tajja kukola ki tajja kulayira Bobi agamba nti n'enkya agenda n'oluddako akola ki ajja kufuluma atambula agende one Bobi Wine afulumya eggwanga temulowooza nti struggle asobola n'okugivaamu eddakiika ebbiri oba emu nga talinagusa lubembe okusinziira ku ndaba yange ng'omuki ng'omuntu tayinza kulekawo struggle okutambula kukola ki kugenda situation eziriwo nezitambula bangi bawandiise nti Bobi Wine kati buli step gy'atambula okufuluma eggwanga Uganda anoonya kyazzaako n'okufuna amagezi amalala temulowooza nti mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine babadde atudde emagera abadde yeebasa waliwo consultations abadde akola eri Juan Guaido opposition leader e Venezuela ewa Nicolas Maduro ku mulembe gwa Donald Trump waliwo assassination attempt eri egenda okukolebwa ku Nicolas Maduro n'alutebuka n'aga nti America badde bakola ki baagala kunzita. This is the very man Bobi Wine gwabeera naye ku Skype nga boogera ku masimu kubanga kiri ebintu tuba tubiraba ebbanga lyonna. Bobi Wine abadde adiscussing ne Juan Guaido nozalinga myaka 38 egy'obukulu embasi erabidde opposition leader waawa kuwe Venezuela ewa Nicolas Maduro gyakulembera nti ye muvubuka gavumenti ya Trump bwe yagamba nti tumulangiridde wa president waki wa Venezuela era Nicolas Maduro tukola ki tumumanyi n'akamu n'akeddagala era ensi ne zigobera eza Bulaaya naffe tumusembye okubeera president
nezijja nga zigoberera Amerika ensi zonna kumpi ku Bulaaya awo nga ziga tukkiriza Maduro nakyemalira takyali mukulembeza eggwanga lyaki lya Venezuela tukkiriza nti Juan Guaido opposition kati yakola ki yakulembera gavumenti. This is the man Bobi Wine gwabadde naye nga bakola ki nga boogerezeganya kikuwa torch n'ekifaananyi eri bannaffe batulaba what Bobi Wine could be planning oba Bobi Wine kyayinza okubeera nga agaziya obwongo eri struggle eri wano e Kampala. Ensonga ey'okubiri, this is according to okusinza ku ntegeera eyange ng'omuntu mwanze kalule because nsome Venezuela ngitegedde bulungi era njetegereza nnyo engeri Juan Guaido gy'abadde ajja ng'acyangamu embigize. Number 2, mwami Joe Biden yetegeeza Amerika bonna abali munda mu ggwanga era Venezuela abaali badduka okubonyawo ensooka Maduro ne badduka eggwanga ne bavaayo nga bakapalaga be badduka mu ggwanga nga bagamba nti babanoonya. Biden yagambye nti temuddeyo Venezuela mulindeeko akadde katono nnyo tujja kubategeeza ekibiramu n'ategeeza bekikwatako nti abantu abo banoonyeza emirimu bakole ki bakole tulabe embeera egenda okuddako mu ggwanga. Tuli ku Kyagulanyi Ssentamu nkyakubira tooki mu Africa mu ggwanga era Tunisia Muhammad Bouazizi omutembeeyi a street vendor ng'embeera etabuse mu ggwanga ng'abantu bakaaba yakwata akati k'ekibi kine petroli ne yeekoleeza n'ayaka naggwawo. Tugenda okuvunungula ebbanga lyonna nga uprising ezze nga gavumenti ekoze eki etambudde egensi lwali luka lwa Africa. Ekyokubiri kiyinza okubeera nga nkulaga nti Bobi Wine bagamba nti ngenze mu kooti y'abantu. He's calling for an uprising. Ekooti y'abantu it's an uprising kyabeera ayita era abantu badde balowooza nti mujja kwambala emikeeka ku mitwe n'ebyangwe. The man is calling for an uprising. Tewali kintu kirala kyonna ekyo ne gavumenti ekimanyi. Uprising toyinza kuginyooma. Tunisia etutta omukulembeze, Algeria etutta omukulembeze, Sudan etutta omukulembeze, Egypt etutta abakulembeze baayo. Uprising 2010 mpaka we tuli olwaleero. Yemen omukulembeze bagenda kukyusa, Bahrain omukulembeze bukyusa, Syria ekyakwajja. Okitegeera kyebayita uprising. Ebiseera ebisinga obungi mu uprisings ezo era Bobi Wine is consulting. Era tuyinza okupozinga question oba ekibuuzo ekigamba nti yagenze ku consultinga how kino bakikola batya era kikomekkerezebwa kitya. Ekyo yinza okukirowoozaako bw'aba consultinga yagenze kwebuuza zibadde nga zijja zikolebwa zitya ne ziba successful zigavumenti okubeera nga zikola ki nga zigwa. Emu kwebuuzo tulina okubeera nga twebuuza mu kaseera abagamba nti yafunyuma eggwanga yatuse no. He's looking for anoonya magezi butya kino bwe kiba kikolebwa wakiyinza kubeera nga kikolebwa. Tugambe nti Tunisia ekitandika yali mutembeeyi Muhammad Abdulaziz baseerabidde neyekoleeza kati k'ekibiri ki ngaga nti eggwanga bannange tuleme tutulye eki abantu bonna baweddewo obwavu bungi institution ziringa eziggaddwawo nti tebakyagana mu gavumenti yaabwe nekitandikira. Esudani baali bantu ba bulijjo nekyagulanyi kyogerako era wakiwulira baali bantu ba bulijjo. So Bobi Wine is trying to acquire that knowledge, I think, and according to me ageza okubeera nga kunganya that knowledge okujja akulayinga e Kampala. Ekibuuzo kye twebuuza e Kampala, can you afford that? bikambwe otegeera ndowooza okwetegereza embeera yonna nga bweri nti uprisings ezo bwe zibeerawo mu mawanga Tunisia yokka yebadde successful so far. Embeera bakyusa gavumenti ng'abantu bamaze okwekandaga kati gavumenti neetereera era abantu bagamba tufunyeemu. Wabula bwe beezze mu ggwanga musuubire bino wammanga wabeerawo byenfuna by'eggwanga ogenda wansi ku ttaka possibility ey'okubiri abantu obulamu bukyuka era abantu bonna bagenda mu uprising ng'embeera ya gavumenti era bagikooye nga baga twagala kukyusa bulamu bwaffe nabuli ngeri yonna. Emu kubitwala abantu mu kulega gavumenti bagikundika oba okugisuula kukyusa mbeera ya ggwanga but sometimes kikola n'embeera neyekyukira ddala oba newasigala olutono nga bwe tulaba e Libya nga bwe kiri e Syria ne Yemen mu mbeera efaanaganako bwekyo kikambwe si byangu. So kati mu kaseera kano
abadde basiika ebinyoobo nga mugamba nti Mwami Kyagulanyi yagenze bayadduse mu ggwanga kipayopayo tulindeko okubeera n'endowooza etwanaganako bwekyo because kano kazannyo yagenze kujja ku lutabaalo yagenze ku lutabaalo kyekigambo kikuky'okozesezza bwe yagenzeeko options are on table which option is going to apply oba eri applicable mu kaseera kano ku bannansi b'eggwanga lyo bannayuganda if singa agamba ti kooti y'abantu n'akyatula nti nga nze bwegambye nti ze muntegeera eyange is anapulaisi ye kooti y'abantu muveeyo mwerwaneko tukikulewo eno tuteekewo gavumenti enki endala naye bannayuganda bakisobola nga ddi kyetugambe nti options nyingi fe twagaddeera ku flash ekyo wantukulage nti singa omuntu agenda ku option efanaganako bwekyo ekiri ewaka kifaanana kitya bwe kiba nti abalonzi abangi baali bavubuka olowooza abavubuka ba Uganda baalonda mu bungi nga bwe bweni bagamba nti akalulu kange nkeetaaga basobola okuvayo ne bakalwanirira ogwo omutima bagulina esudaani tolabibwa n'abantu batula ku nguudo okumala emyezi ebiri emmere nejja China jja gonja n'abasamu ku street baagala bukulembezeebwa baabufuna bakyusa Omar Bashir yagenda ng'amaze okugenda wakyaliwo okulwana okulabika nti embeera edda mu nteeko genda byonna bikyaliwo so nze ndowooza yange bwombuza ekibuuzo ekyo kuba kibigwa yafulumya eggwanga biki ebibaddewo kalaza nti ekifaananyi kiba kigeza kubeera nga kivaayo eri abala flash ekyana yaffe era n'olwensonga eyo mwebale nnyo nti twabategeezaako obudde obusinga tusooka netwaba ki ekiri ewaka then netwambulamuko ebulaayi okay katulinye baki tugenze mu East Africa then tulinnyemukko paka ewa Joe Biden omanyi musajja yanewunyisiza ennume y'ekyo ng'alinnya ennyonyi step 1 n'atagala step 2 n'agenda kutaka annange obukadde bwe bumumenye oba jasa wali tension embeera ebintu bwe yabisula si bwe biri nga tetunagendako eyo Magufuli bambi yaziikiddwa olunaku olwokutano era neewuunya ebintu bye bamuwadde omusajja oli banaabanga nga kituufu nti omuntu bw'afa omwoyo gusigaye nga gukyali mulamu singa abadde agulengerako omwoyo gwe nga badde bali mu kutambuza omubiri gwe ng'omwoyo guli eri gulenga ekiri eno wansi ndowooza musanyu bana flashlight John Paul Magufuli waliwo sitolo kigeza okuzimba Masaka waliyo abantu ba John Paul tulina bwe tutuuse era abalonda basoose kifunako basina kiteeka na kontulo zaffe ebi waliyo famira John Pombe eri Masaka so kyakola sitolo tuyinza okugireeta ekijja tubategeeze ab'e Masaka waliwo famire yakujja nagamba nti mwana waffe wa munjuma I'm trying my best. Yes, nga John Pombe yakuwako empicha eno. Kitaawo yazigira. So tugeza okukola okunoonyereza famire nga bwe yavuddeyo twagituukiridde tujja ko tuba amawulire ago naye nga tugenda kubigambo by'ombuuze ba John Pombe kumba abadde musajja mwanguli nga bwe nagambye yazikira olunaku lwokutaano twagamba ekyama kya Mapinduzi yabaddemu baida twayogera ebintu bino ku channel tulabyogere mabega sukisho yaffe eri bagamba nti kituufu okwejema kwabadde weekuli mu kibiina ky'ekyama kya Mapinduzi ng'abakulu bagamba omukazi ajja kusobola nkyeri naye kati byamaze okukola ki byavuddeyo era tubaga mulinde paaji egenda okujja mu minisitule ziyinza okugaziwa omukazi yategedde bamwagala nabatamwagala bonna byavuddeyo dda paka amagye g'eggwanga bwe gayingidde mu nsonga eno balirawo amagye g'eggwanga ayingidde mu nsonga eno yagamba nti omukulu yenna mu kyama kya Mapinduzi agenda okugezaako okwagala okuyingira obukulembeze tujjamu kwata omuteeke amagye gayogedde e Tanzania gavuddeyo ne googera wawaddewo nga baagala paaji ekika ky'Abasukuma John Pombe mwava nategeddeko nti babadde nnyo mu intelligence y'eggwanga yabateekamu nnyo era badde neokwadde Pombe abadde mukambwe abantu b'ekikaaki oba Shundu mwabadde ava Abasukuma babadde babbe nnyo gavumenti ya Tanzania era nga beegaggawazza nnyo mu myaka emitono egyo basobola okukyula mu biro ebyo nga benaga nti Pombe yali yafadda yafadda mulamu bw'ensi 27 Feb yali yafadda kaakati nategeddeko nti Abasukuma abo basobodde okutuula nga bagamba ajja kusobola tuwete wa kika kyaffe tusobole okwekumira mu buyinza n'okukuuma emmaali yaffe naye byonna byagudde butaka era amagye gayogedde Tanzania kyomuntu yenna ageza okubeera ng'azannyira mu bintu bino tujja kubeera nga tumukwata tumuteeke mu kkomera so kaseera kazibu era omukyala Hassan alina olugendo lw'amaanyi
alina okukola paaji mu gavumenti eyo mangu ddala kuba naye ajja kweddaga ttaamu ey'okumeka ey'okubiri alina okugikola nga kabineeti alinamu abantu abamukkiririzaamu ekyo alina okubeera ng'akikola kkiriza obagaana esebo kakati olowooza John Pombe Magufuli ng'ensi nga mu Congo gundi bwe yafa yaleta mutabanyi n'ogamba mwana wange gironkwatira Kabila was assassinated I think bamutemula butemuzi naye nga amaze okuteekateeka mutabani we waali era amaze okumuteekateeka tugendeko ewa Joe Biden mu America okusirituka okugwa wansi ogambe wenze n'ogamba nti kalule eno pressure oba omusajja akuze mu myaka byonna bibiri bizotambulira njagala okutegeeza nti Biden abadde tested enough abadde mu bukulembeze emyaka 3 egiwedde emabega n'abeera mu State House emyaka 8 pressure ya China ne America olwokuba nti kati China erinyisizaamu kujja omukulembeze ali tested nga Joe Biden siyinza kukkiriza nti pressure yemutuusa ku ebyo byonna wabula emyaka ja Joe Biden Robinet gikoze eki gitambudde era Trump yakubya akakule k'amaanyi n'agamba nti nze nakimanyi era nategeera nti omukyala Vice President Kamala Harris anytime agenda kutekinga over government yeggwanga eri America nti kati olutalo lwa myaka na bigambo Biden tojja kumunenyeza kuba nti akuze emyaka asiri tusaagudde nze sijja kimunenyeza nga yo omuntu katuvena tukula tulina okubeera nga tukulera tukulira ddala Mugabe wamulaba Mugabe yagwanga ebbanga lyonna ninga talina pressure kubanga ZANU-PF Zimbabwe leero maze okubeera nga institutions zonna ezikutte n'amagye gamuli mu ngalo 5 wabula ekiseera kiruka n'ogamba nti sijja kuvaawo naye nga embeera egamba nti gundi okuze olina okukola ki olina okubeera ng'ovaawo olutalo lwa Biden China yavuddeyo negamba nti ffe newankubadde mwagala okussa ku Russia sanctions tugenda kutambula neggwanga era Russia tutya bwe tuti tetugenda kubeera nga tubata ekyokubiri kyendabyeko nga gavumenti ya China ekoze endagaano ne Islamic Republic of Iran mukuyambagana byokulwanyisa ate ngolaba kiba kyalole beri gavumenti yaki eyeggwanga eri America so nze sijja kukigejjesa nnyo nti okugwa kwa Biden kuva ku nnyonyi okugwa ku madala wansi nti pressure muliko n'amawanga malala nedda awo sijja kugenda okubanga ndaba Biden ali tested enough. Okay. Omanyi ngabo tawagamba tugenda chikuba rubber dubber style nenga mukuru Kalulela Meka Kalule Moses Kalulela Meka banange nkwegayiridde ndogeri nyalyo live mu kamwa kange kwanza buli kisagwe njogerako Kalule Moses Junior omusajja ono musajja wa bwino kwaleta bwino asanyusa ensi yaffe Uganda nabagamba tuli mulembe mutebi mulembe muvubuka bolanga twese bavubuka nawe mukadde kwata peni wandi betuleta abakadde mvubuka nawe kwata peni omukadde ayogera ki okitegeera kakati n'olwensonga eyo gwe bolabe sawa zino boy ni ageze mu America twandirabayo an advice from those leaders in America namugamba genda okole bwetu mu Uganda nabadde ndiko wendi because America tayinza kuva directly kukuwa magezi opposition leader ng'ensi eraba ekyo kirabira utayinza kuvaayo wabula omukyala Natalia Brown nga tumaze okulonda ono yakwata ekkubo ogenda maka ga Kyagulanyi ne bamuzibire ki omulaba ne bamuzibire kumu tojja kubeera ng'omulaba nti meeting yali agendamu was a threat eri government yeggwanga lyaki eya Uganda ogasingana Kyagulanyi abasajja bazungu babeera ne gadgets Natalia asologama ati ngeze maka ga Kyagulanyi nenga ina gadget meeting egenda kubeera live twala bafena wano nga bata Osama bin Laden nti Abamerika bakola operation okutta Osama bin Laden nenga President Barack Hussein Obama atudde mu ntebe bwati n'abamyuka nga mission bagira betambula so government yawo nebeera ngezi nnyo negaana okuwulira that one on one Bobby Wine ne Natalia Brown meeting egabeera ekola ki erina okubeera ng'etambula ne bagirinyamu eki ne bagirinyamu eggere so bayinza okumuadvisinga mukumwadvisinga tekiyinza kubeera public ekyo kisigaza nga ye ng'omuntu najja n'ateeka mu nkola kyebakoze eki kyebamuadvise nze bwentyo bwenyinza okubeera nga ndaba ensonga eyo sebo nanga Uganda yo yewunyisa dakiika 2 tuli mu winter dakiika 3 tuli mu summer obaka tulidda wekuba naye tutabukira enyuma baana bakyogera Uganda enyuma because kuba gwaka guti John nejja
ne bako gwetwala bamukyali awo enkuba nejja muba mukyali awo nti gundi yafudde ate kati Bobi Wine avudde mu ggwanga kwegamba nti abaana abali mu diaspora bafiira bingi bakana kwata ti flash yakibadde omukisa babifuna ebiri mu ggwanga babifuna bulungi kakati nole abadde abatanawo kalaba Bobi Wine yazze wame wanage muyayanire naye ekiri e Kampala wakitegedde kino kibadde ngamba wano ongende nti bwana Kalula ekiri mu korido z'e Kampala omusajja twasigazza ki kati ya Bobi Wine kituufu mu Uganda talimu tetuli mu kumuwa advert nti mbeerera ddala bano batabanyibe n'abawalabe bano abantu abali mu struggle ya Bobi oba olowooza kiki balinze principal owe oda mukole bwe muti oba bakole batya bagumye nga bwe nagambye nga tuli ku sheno nti Kyagulanyi Ssentamu kyazitowa mu ggwanga wano obuzito bw'olwaleero tayinza kudduka mu struggle eno opposition leader abaka abangi mu parliament abayina ekyemazo kituukako ne bojja abaka ba NUP 7 mu bino ebyatuusewo nti bonna mu parliament babakuŋŋaanya babajjayo kirizo obagaana ne bojjayo 7 agenda kusigala nga teri amusinga babaka bangi mu parliament y'eggwanga Uganda kyatuddeko tactics ezimwolekedde naye ng'akimanyi bulungi tayinza kuva mu ggwanga n'ogaa nti agenze oba twayogedde ntugamba nti abali e Kampala nga baga nti principal zaako ki tulinde kye kigenda kubeera nga kiva mu principal olwaliro tubyogedde ensonga ezo ntugamba nti abali e Kampala balinda kimu principal agamba ki kiki kyazzaako leaflets ezafulumye nga zigamba nti Museveni tajja kulayira abaana bonna ebirowoozo ebyo byonna bigenze ku kigambo eki tulinda lunaku lwakulayira ki ekikola ki ekiddako principal yakutte ejjinja n'alikanyuga mu Kampala yalikanyuzeeyo atya yava wakaawe ne ttiimu ye yonna n'ajja ku Popopol ne yeekweka munda mu Popopol nga security ya Uganda ne organize zonna nga bwe zifaanana eza Uganda nga gyezime nti Kyagulanyi yavudde mu makaage ali ku Popopol mu Ndeeba n'ayingira munda teri amanyi naye teekateeka bulungi ayingira ekibuga ekikulu Kampala eky'eggwanga lino n'afuna minibaasi ne bagyesogga ne bafuluma Popopol ne beesogga ekibuga Kampala wakati nga baga nti muta abantu baffe abakola ki abakwatibwa naye security wano nga yeebase security ya wano mu ggwanga nga temanyi kigenda mu maaso olwaliro bino wammanga byali badde bikolebwa ku Kyagulanyi newankubadde kati amaze okuzuuka nti byakola security bigigwako bugwi olunaku n'olwaleero omuntu wa opposition leader gwomanyi nti essaawa yonna bw'alinnya mu kibuga agenda kukozinga chaos n'ava waka n'ayingira ekibuga n'awummulirako awantu nga temunnategeera n'ayinga eddadala bw'ayagala n'atuukawo nga temunnategeera so guno ddi muddene nnyo gavumenti eno lyeyolekedde singa Bobi Wine kamutanadda mu ggwanga ng'okolere tekunnaba because options are on table byalina bingi kino kyanukula nti Bobi Wine ateekateeka okulabika nti atabangula okulayira kwa Museveni nga ye omuntu kibuuzo because twagambye nti kooti ya so lindako bannayuganda balina okumanya kati bayinza okugamba nti Kalule yagambye Bobi Wine apulaninga okutabangula nedda ffe twebuuza ddamu kibabuuza twebuuza apulaninga ki singa akomawo mu ggwanga Uganda ng'okulere tekunnaba mutulidde we are not inside yes kugamba making analysis zaffe okulaba ki ndi nga tumaze okulaba byonna ne poliisi ekakasizza egamba nti tuzudde olwo bagala okutabangula okuleki okulayira kuwa mukulembeze eggwanga ebibabula bisuuliddwa bimaze okusaasaana mu ggwanga wano tajja kukola ki tajja kulayira naye kati abeebuuza bagamba nti ng'agenze ku tripu eno ebweru mu lutabaalo nga bwewagambye lwagenzeemu singa dda ng'okolere tekunnaba kikyapulaninga okuteekawo awo wakati nga security amaze bamu ebituli n'ava ewakaawe n'ayingira ekibuga nga tebanakola ki so lino ddimu ddene era ebitongole bikuuma ddembe kati okuddamu okumuteekako amatu
n'amaaso n'ebigere byatambuza alaga luddawa azzaako ki agenda kukola ki twayogedde ku uprising netugamba nti kooti y'abantu tewali kubuusabuusa kwonna according to my understanding abeera ayita uprising gyabeera tewali kira kyonna gyabeera ayita amayinza ng'omuntu oluusi ntyamu nebuuza ensi yaffe Uganda tuddawa ku mbeera eri mu ggwanga olwaleero oyinza ogamba nti Museveni ne Bobi Wine Kyagulanyi bebalina ebiseera by'omu maaso ebya Uganda bwe bati babiri era simanyi oba Kyagulanyi asookera kumanya naga nti nzikiriza tugende ku mmeeza nono n'agamba nti jangu tuteese bo babiri ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga be babirina tolowooza nti mwami Kyagulanyi obutamufolowinga luli kyali nti abantu tebamwagala nedda kitegeeza nti abantu tebamwagala nedda Kyagulanyi akyalina amaanyi agasobola okukoola abantu ne batika keosi mu ggwanga naye nga mikwano gye ekyokulusege gimaze okubeera nga gikwatiddwa gitwaliddwa abantu bamukaabirira ku nnyumba ye abaana baffe tetubalaba abaana bakyabuze naye ak'obuntu kalina okumugjamu nti Uganda ekwata kkubo ki bo betulumba balina kisaaki eri abantu bamaze okukulagako abalinyidde moloka zibalinnye bavudde mu bulamu bw'ensi akalulu tukavuddemu bwe tumaze okukavaamu kakati abantu bagamba abantu baffe bali nga bakwatiddwa battiddwa nga tebakomawo oba tebadda kati ekyo kimuzzaako emabega naye bwagamba nti kati ntaddewo mbeera abantu bajja mugoberera naye gye balaga abanaffe bali abasunguwavu ennyo basobola okuspeyalinga abantu bano abaga nti kyenjejje kyegambe nti abalina emmundu abali mu gavumenti n'abakyagulanyi bebakutte future y'eggwanga lino mu ngalo zaabwe ttaano. Okay, nga tugenda tumba program efuna okulwaleero mukulu Kalule omanyi nga twabategeezako bannaffe abatwabale ku mukutu gaffe tulaba ekiri ewaffe wano nitula ekiri mu East Africa nekiri mu Africa n'okutwaliza wamu mu nsi yonna ennaku zino olunaku luno olwaleero tuli ge baalise amazaalibwa siri nzini musajja musiraamu mulabi nga wulye baganye kati golaba banyenya bintu me temusoma Quran kali agati lwalero ensi yonna celebrating nze kunyenya amatayi palm tree natukwe kunyenya va ate Christmas kiba ki nati yazaalibwa emunyenye z'abatwala wali ennaku z'omwezi 25 wayita Emmanuel okay nafa azuukidde wano wetulaga yes amazuukira wetudda otyo tetujja tuukayo kuba kirabika omanyi nnyo Kurani Isa yafaako naye nazuukira okimanyi yafa mu mwezi ki sijja kulimba siri munaddiini kubanga kali kyano ngeno bodi age bigambo asa kuyingira banaddiini nze nzikiriza nnyo omuntu aba ne department ye akole ogwo n'oli akole guli nange nkole guno ogwange ago ebyokulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga byentegeera ate nze ndi muyizi wa peace emirembe ntekawo nti emirembe nati era yatufiirira tufune emirembe gye tuliko olwaleero ja Uganda nti peace kubeera nammundu tulina peace tulina omusajja agenze n'aŋŋamba nti bwe mulaba ng'embeera si nnungi muteekeewo olutalo ani musomesa wange lecturer kumakya kuno aŋŋambye bali mu kiraasi n'aŋŋamba nti bwe mulaba nga eggwanga embeera si nnungi muteekawo olutalo ye nga yeetaddemu omukwabo obanga afulumye ife abayizi be byatusomesa we can create a conflict in return nga twagala peace kakati oyo sijja mwanukola naye wandowooza yes but
it's okay. Some people say abnormal situations zigenda with miserable. And yeah, abnormal situations zigenda na miserable situations. Miserable situations zigenda na abnormal solutions. Wow. That's according to individuals think. Toja kulengera muliro atole tomo kisombo. Get my point? Yes. Kakati mukwano kuloyo musomesa. The best option would be where there is conflict, you create peace. But sometimes wayinza okuba nga waliwo akati abaga nakayinza okuleadinga okufuna emirembe. But there is a writer who said one solution creates 1,000 problems. Yes. Then are you creating a solution? Because ojakoloza ntine ekisajja kino kibinyo ku kyalo bwe munakitta ayina abaana 10 babadde alabirira ayina n'omukyalo. Get my point? Bw'omugjawo bali abaana 10 bagenda kufuuka ate babbi 10 ku kyalo. Omubbi abadde omu nga yabanoonyeza. Get my point? Kakati wajjawo abadde alabirira 10 kitegeeza 10 lyonna ligenda kuyingira field y'obunyazi. So in other words, you cannot create you cannot see a miserable situation and create a problem. The best option would be one solution sometimes creates mujakoza ntino katinga kati turane twagala kino. Yes, but you end up creating problems. So as international people, as international programs like this, we highly request to help one another. Our programs, we are not creating problems to the mass, but you're trying to put ways how can we solve problems, or how can we condense the situation in Munsia for Uganda. Tukubira torch, you got in North Africa, over the uprisings. Yes. Nayo so applying on nezikolera. Chetuliko. So abatulaba fete tuli mukusaba nguransia for Uganda. Tukubira torch. Tukuba torch. We are flashing, as the channel is called flashlight. We are flashing from different areas to see so kuteka kembere nonji. Can you have proper transition of power? Can you guys listen to us? Netunyumise ekintu kyaffe tetuli okukola lutalo era mwenna abagamba simanyi mu drone fe tusaba oba mutwetanga drone musoke mweteekemu nammwe tuyo ffenna nga betubanyumizaamu siku tuteeka yini tuleka tugambe tutwade tutegeeza kino kankole tuli embere yabuuke embere yabuuke yenge tuli okuyambagana tuyamba gwe nawe yamba ffe because we cannot survive without you, you cannot survive without us. Abamu tubanonyeza emirimu tubagiba tukwata. Yes. Ati naffe tubanonyeza naffe mutunonyeza emirimu mula programu zaffe tuyambeko ensi yaffe. Mutukize tukumana onako. Nabadde Katono Jodo Kitambala nabwe ndi. Saddam Hussein abantu abakadi yabasomba mu drone. Saddam nasomba aba Iraq abakadi okujira bamalawo. Bayasomba abakadi bano bamalawo nnyo okubawanika okubateekamu ezo drone okubakuba kutula ebigere n'engalo abakadi nga bagamba nti obudde bujja kuca naffe tukole ki tubeereko ng'abantu naye abakadi newankubadde baateekawo byonna Saddam Hussein like okuba nti yagenda naye ati yajjako Saddam Hussein tebaali bakadi nkyaleetera bazungu okukwata emundu okujja kaani Saddam Hussein naye oze kati nga bwoga nti emirembe jajja eyaleeta emirembe nga bw'oyogedde ku Jesus nti yakolerera emirembe gy'eggwanga abakadi yabamu ku interviews baga nti twafukamiranga emisana n'ekiro okusaba Mukama Katonda naffe tubeereko abantu mu ggwanga laffe era Iraq ne mu Uganda basaba emirembe kisobole okugifuna mirembe kika kinanga awo simanyi nenge mirembe gye twetaaga tusaba President Museveni ate gwe president aliwo tereza mu kintu kino abantu bali bo people are cursing you, there are people praying for you to survive and the people praying for you to die. Feba na flash chanto tumanyi oba tugwawa ne tunonye naffe twagala mirembe for Uganda my country tusaba tumana onakolwa leero akumata 10 mpeera twatumiteeko nnyo mwenna mwebale kutwagala akumata 10 mpeera bye bye.